said Museveni, apology not accepted. Kambwe obwekika ekyawagulu nga kwotadde n'okubanga alumemba era nga tasalikako omusale. His Excellency Bobiwine olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba nti okwetonda okwakoleddwa President Yoweri Kaguta Museveni tabikkiriza bya kiyaye tajja kubanga abikkiriza okujjako nga President Museveni akkiriza okugendera ku bukwakulizo. His Excellency Bobiwine bw'ataddewo nga bwe tugenda okubanga tulaba maaso katusooke tulabe. His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni nga yeetondera bannayuganda ate era wamu n'Obuganda nga si ye yekka ng'ali ne maama Janet Kataha Museveni. The top leaders of the movement, we humbly take full responsibility of all the mistakes made by ourselves, our agents and representatives. We therefore stand here to repent and ask for your forgiveness and forgiveness of especially the people of Buganda and the whole country. For restoration and favor. Lord, restore the favor that we had with them in the beginning. Bring healing to their hearts. Soften the hardened hearts and reconnect us to the original vision of our national unity and unwavering commitment to social and economic transformation together. Gabo owulidde mu lulimi awo olunyanyimbe mukwano gwange. President Yoweri Kaguta Museveni wamu ne maama Janet Kataha bavuddeyo ne beetondera bannayuganda bonna wabula ate Buganda ne bagisukkulumya nnyo mu kwetonda kwabwe olw'obukosefu bwe batuusizza eri Buganda yo nga ensi oba ng'obwakabaka ate era ne beetondera bannayuganda. Mukadde ke kamu baasabye ne bannayuganda okubanga bafuna okuwona okuva eri Mukama Kristu ataase abuddebude emitima gyabwe buli kisi nti President Museveni yamukosa wamu ne ba Museveni as a family. Wabula His Excellency Bobiwine agamba nti nedda kuno okwetonda kulimu ebirumira okujjako nga bakoze bwe bati. Sooka owulize. I said to Museveni, apology not accepted. The best way, and probably the right way and only way to apologize for injustice is to stop the injustice. If you want to apologize for killing my people, first stop killing my people. That is why we always say we have no problem speaking to anybody, including Museveni. But we are not going to speak to him as prisoners, as captives. Mandela taught us that only free men speak to other men. You must speak from a point of dignity. Exactly. Wakati nga His Excellency Bobiwine awakanya President Museveni olw'okwetonda kwe yakoze, Bobiwine mu bimu ku byayogedde annyonnyola nti tasobola kubanga akkiriza kwetonda kuno. N'agamba nti engeri yokka gy'asobola okukkiriza okwetonda kuno kwe kokka nga mwami Museveni alekeddeawo okukola ebintu ebyo by'akola byatuusizza ku bannayuganda naddala obumenyi bw'amateeka wano nawali. Era n'agamba nti ye nga Bobiwine talina buzibu kwogera na President Museveni wabula alina okuba nga ayogera naye mu mbeera y'okubanga banne bonna bateereddwa ate nga tewali ali mu busibe oba mu buwambe awasobola okulowooza okuba nga awoomwaganya President Museveni ne boogerezeganya. Wabula mukadde ke kamu wakati nga ye Bobiwine alaga nti si musanyufu era nti ayawukana ku kwetonda kwa President Museveni, obwakabaka bwa Buganda obumu ku bwe beetondedde mu byonna ebyakoleddwa President Museveni wamu ne maama Janet Kataha, obwakabaka buvuddeyo ne bukkiriza oba ne bulaga nti busanyufu nnyo olw'ekwetonda kwa President Museveni. Obwakabaka bwa Buganda buyise mu Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke era ne bagenda maaso n'okuba nti nno bannyonnyola bwe bati. Amawulire galeetawo akamwenyumwenyu eri Obuganda nga ffe bwe tulaba ensonga ng'ezo. Kitegeeza nti omukulembeze w'eggwanga obubaka bumutuukako nti waliwo ebitaligenda bulungi era waliwo ebitasanyula Buganda naddala n'abantu abali mu Buganda. Kati ng'omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda alambulula Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke ayongera okunnyonnyola nti singa President Museveni awa Buganda ebyo ebintu byayo era Buganda neefuna sheya ennene oba egwanidde ku mugaati gw'eggwanga
amukakasa bukakasa nti obululu bajja kubanga babwongera okuba nti no babumuwa singa aba akoze ebyo ebigatta wamu Buganda ate era ne Uganda okutwaliza awamu. Sooka owulirize. Omugaati gw'eggwanga Buganda ketulyako katono nnyo, ebeera national cake kantu ketulyako katono nnyo. Butuuka mu bukulembeze olaba bannaffe abali mu bukulembeze bameka abava mu region yaffe byonna omukulembeze abituuleko abyetegereze ffenna kye tufaayo Buganda eyawamu Uganda etambulira awamu okuwaŋŋana ekitiibwa obukulembeze bujja kusobola okugenda obulungi n'abantu bo balabanga Ssaabasajja Kabaka byayagala bikoleddwa bajja kubawa obululu. Bajja kubawa obululu. A statement eyo egyabajja kubawa obululu bangi bagitunuulidde era ne bagikubamu nnyo torch naddala ku kwetonda okwakoleddwa President Museveni ate era wamu ne Maama Janet Kataha. Bangi ne beebuuza nti omwaka 2025 ng'akalulu ka 2026 omwezi tuli mu Gwakutaano era okwetonda we kujjidde oba just kandibanga kibalo eky'ebyobufuzi mu mbeera emuba endala. Bano nno we babadde bakola okwetonda kwabwe mukwano gwange bakukoze mu ngeri eyabadde enteeketeeke ennyo nnyini ddala. Ojja kujjukira nti omukolo gwabadde gutegekeddwa muwala wa President Museveni ono amanyiddwa nga Pastor Patience Lwaboogo. Yes, muwala wa President Museveni kati yafuuka pastor oba musumba ajjudde yoyo gwolabaawo mu kifaananyi. So omukolo gwo gwabadde guteekeddwa President Museveni yazze yeeteeseteese ne mukyala we omukyala Janet Kataha Museveni nga bawandiise bulungi nnyo okwetonda kwabwe era obwedda bakwogera mu ngeri ya gunsinze era ng'obwedda eddoboozi balitwalira wamu bw'obanga omanyi bulungi mikwano gyaffe Abakatuliki engeri gye batera okuba nga bakolamu okwetonda kwabwe boogerera wamu nga bwe beekuba mu kifuba wadde President Museveni ne Maama Janet Kataha obwedda tebeekuba mu kifuba wabula obwedda basoma ebyabadde biri ku lupapula. We acknowledge that we are human, have missed you and have made mistakes in one way or the other. Forgive us, O Lord. Wano nno ebimu ebyabadde biwandikiddwa nga bagamba nti tukimanyi nti tuli bantu tusobezza emirundi ogumu oba omulala n'okusukkawo wabula ne basaba Katonda abasonyiwe. Mukadde kambagambe nti as the top leaders of the movement we humbly take responsibility for all the mistakes made by ourselves, our agents and representatives. Bano nno beetonze olw'ensobi ezikoleddwa bo wabula ate era n'ensobi ezikoleddwa abamu ku banene mu gavumenti nti buli kisi nti akola President Museveni nga yasobya banna Uganda. President Museveni wamu ne Maama Janet beetonze ku lwabwe. Ojja kujjukira nti ababiri bano bafumbo era babadde bafumbo okuva mu 1973 ekitegeeza nti emyaka 5 bwe dduna okusoba nga bali wamu mu bufu ofaananako bwe butyo. Amukwano gwangera maaso n'okubanga olaba era ng'ogenda maaso n'okubanga owuliriza. We stand here to repent and ask for your forgiveness, especially from the people of Buganda and the whole country. So mu bimu ku bye basinze okubanga bassaako essira kwe kubanga beetondera Buganda. Kati awo ndowooza we tuba tutunulako katono. Mu kalulu ak'omwaka ogwa 2021 akaggwa His Excellency Bobiwine yafuna obululu bungi nnyo mu Buganda wano. Era oyinza okugamba nti yafuna gy'oyinza okuyita landslide victory mu region ya Buganda nti akalulu baakamuwa ne sekumuwa yenna. Era ebbanga lyonna bw'obanga obadde owuliza President Museveni wabadde nga atambula wano mu Buganda asonzenga nnyo olunwe mu bantu ababa bazze mu nkuŋŋaana ez'enjawulo ng'abalaga nti oba owaaye tebaakola kusalawo kutuufu okubeera nti yesi gwe baawa n'ababaka be wabula ate ne bagenda maaso n'okuba nti bawa ababaka ba His Excellency Bobiwine. Era mukadde ke kamu Bobiwine ojja kujjukira nti alina ababaka bangi mu Parliament wabula nga bava mu Buganda. So abatunuulizi b'ensonga bongera okukitunulamu ne bagamba nti President Museveni bw'abanga avuddeyo ne yeetondera Buganda naddala mu kaseera nga kano ayagala kubanga azza bwa Sseruganda n'okulaba nti obuganzi bukomawo. Wabula ate bangi bakweshoninze nti wakati ng'ali mu kwetonda ate mutabani we Jeno Muhoozi
omusajja ayongedde okulaga obukaawu n'obukambwe naddala ku mikutu egya social media nga ne gye buvuddeko yalaga ekifaananyi kya Eddie Mutwe eyali anoonyezebwa enkuyanja n'enkuyanja y'abantu wabula n'alaga ng'agamba nti ono nze mmulina. Kati bangi bagamba nti wakati nga pulezidenti alaga okwetonda ate mukadde ke kamu eri Saidi mutabani Jeno ate yalaga okuba nti obukaawu eri buli muntu anaagenda maaso n'okuba ng'atambaala n'okusemberera taata mu buufu obufaananako bwe butyo mukwano gwange agenda maaso n'okuba nga olaba. The way we came to them in the beginning is the way we are coming to them again to resurrect our mutual love, respect, commitment and support. Bino byonna nga President Museveni abyogera wali e Kololo nga bagamba nti engeri gye bajjamu eri bannayuganda mu buufu obufaananako bwe butyo mu mbeera ey'obukakamu baagala kubanga bazuukiza omukwano gwe baalina ne bannayuganda. Mukwano gwange na maaso n'okuba ng'olaba kugambye nti olukuŋŋaana luno lwategekeddwa muwala waabwe owa Covenant Nations Church nga ye musumba wa Covenant Nations Church era nga yabadde crusade emanyiddwa nga Light Up Uganda for Jesus. Yaliwo ng'ennaku z'omwezi abadde 25 awe Kololo President Museveni wamu ne maama Janet Kataha ne bagenda maaso n'okuba nti bavaayo. Wabula tubadde tukyali awo okwetonda kufuuse okwetonda ne President w'e Kenya olunaku olwaleero avuddeyo ne yeetondera bannansi b'e Kenya si be bokka ne yeetondera ab'e Tanzania si be bokka ne yeetondera n'aba Uganda. Kati ekibuuzo kiri kimu, okwetonda nga kufuuse okwetonda lwakuba nti kalulu kasembedde oba ddala abasajja bagonze mu mitima kyekiseera okuba nti badde eri Katonda n'okudda eri bannayuganda. Osobola okuteeka mu comment section kikyolooza kansooke nkuwa ku President w'e Kenya nga yeetondera bannakenya bonna wamu ne bannayuganda era n'aba Tanzania abasidde omusonsoze ozanja kuba nga nkoma wano olunaku lwaleero. Thank you so much. Ladies and gentlemen, friends, our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. Our friends from Uganda, if there is anything that Kenyans have done that's not right, we want to apologize if there is anything. To our children, if there is any misstep, we apologize. To our neighbors, if there is any misstep that we have done, you know, we want to build the relationship that will make our country great and will take us forward.